Nze Annual Katamba gwe munanga tulaba ku NTV njagala okukulisaayo mu kasirise ke tubaddemu era nga njagala okutegeeza nti twakomyewo naye gwe atunoonyeza ku TV tetunaba kubanga tujja wabula tukyali ku mikutu gyaffe emigattabantu nga n'olupapula lwa Daily Monitor gy'ojja okubanga olusanga eno NTV turning on your world. NTV tubali tunayo twagimanyira amawulire wonna tugasangawo galaba ku kasimuko oluusi ogayitako eyo ne ku TV endala ne ku radio endala. NTV ekimu kibadde bigifudde ey'amaanyi nti NTV akawungeeza buli muntu nkimanyi n'abakozi ba TV ezimu ku ssaawa embadde bateganya NTV akawungeeza naye ng'ensonga enkulu ebadde nti ensonga nga bwe bagisanze bwe bagireeta kasa TV egenda mu mbeera y'okusooka simanyi abakulu otulako noono ebivaamu tutandika kugigamba kino tokiripootinganga kino byona reportinga osoka biwerezanga tugenda jigulawo nino kuba kusazi owegomba memba parliament wa East tebogerwako bwasitukanaga ngenda kubanduka gwe toyina mikono. Mwami Museveni mu polisi ya wangulu sijja kulya musayi gwa bannayuganda ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe. gamba tojja kutuma muntu kuzikugirayo sijja kutuma muntu kuzinzigirayo atonda byabakoma yategese kano yagenze muri kodi yensi yonna ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mbututiitira mu omuntu wonna ayogera amazima bajja kutta baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe. Bantu batonda mbalamusizaako nze omulanzi Senkubuge Jafari bantu batonda nziza okubategeezako ku nsonga eno emikutu mingi nnyo egigguddwawo ku TikTok nga beeyita amannya gange baguddewo emikutu mingi nga bagiggulawo mu mannya gange basala bu video ne babuteekayo ne batandika abafere okubabbirako ssente. Bantu batonda sirinze ku TikTok, siri ku Facebook, siri ku Twitter, emikutu kosobola okunsanga guli gumu gwa YouTube era onsanga wano ku Embozi mu Yugi oba nosiŋŋaana ku Kasuku live. Abo bonna ababakubira nga beerimbise mu mannya gange bonna bafere. Ennamba ezange ziri mu mannya gange era ennamba ezange ez'essimu ziri mu mannya ga Senkubuge Jafari. Essimu yonna etaleese Jafari Senkubuge togisindikako ssente zo abo bafere. Ennamba y'essimu eyange eri 0783 98 88 13. Tweyanzizza nnyo Geoffrey Mayanja yenze ndi wano ne Godfrey Magunda chairman omujjuvu essaawa zino gwendi naye tubali tubeera wano ng'ensonga zibanyonnyola gannange nzija n'ebirala bingi nnyo naye bwe twogerera essaawa zino ndi ne chairman omulonde nannyini sitampu gwendi naye olunaku olwaleero ssebo nsanyusa okulaba. Kale muganda wange ndi musanyufu nnyo okuba nti onkomezaawo nakoma okubeera wano nga ndi neyagaliza bwa ssentebe wasaidize waffe ye Katale mu Kyengera Town Council. Mukama mulungi nkomyewo leero ssebo nga nze ssentebe omujjuvu nze yalondeddwa ku maanyi g'abantu amatuufu. Nze yalondeddwa people power our power kigambo kyavuddeyo bulungi ku lunaku lwokubiri. Bantu bajja mu bungi ne bansimba ku mugongo layini nekola n'amakoona mu bulungi nnyo layini nebalwa anemege empologoma. Nalina abantu 3 mu leesi okuli ne incumbent abaddeko emyaka 30 n'okusoba. Emyaka 38 nga yatudde mu ntebe eyo osobola okutegeera obugundivu bwabaddeko ne vice we akalwa akabaddemu naye nabagatta wamu ne mbalyanga sumbuusa omanyi vice akabaddemu ate naye abadde yeesimbawo yewogula ku mukama we. Baalabanga mbanyenya ekintu kigenda ne baagala bakole ettabi kati nga bategese beegattire wali naye bagenda tuka mu layini nga naye beegatta nga amanyi g'abantu ono obulu bwe yalina n'oli nga naye bandeegase n'oli owokusatu baayite bantukaadde mu makkati ne bakkiriza ne bagamba nti abantu be batwe bakoze eki bwe basazeewo. Era ssebo njagala okwebaza abantu bange ab'ekyalo ekyo Katale Bukwenda mu Kyengera Town Council bebale kulaba manyi bw'oyingira akalwa owulira buli kigambo. Abantu bebadde mvuganya nabo abadde asingako obuto alina emyaka nga 57 naye omukulu abadde asingako obuto alina emyaka 57 kati nze nina emyaka 36 kati nga bagamba nedda ovuganya n'abazeeyi bo bataata bange nga bagamba nedda ekyalo tekisaana kukwasibwa mwana bw'atyo biki naye
nze nali kansala mu kitundu ekyo nga Luteri yasooka nene eyokubiri akalulu ne bakabba naye abantu baali bakampadde at least nga b'abantu bamanyi omuntu gwe boogera babagamba mwana muto bampa obwa kansala nga n'emyaka 3 ne mbaweereza bulungi kati nagenza okudda okubasaba obwa ssentebe ne bagamba nedda tumukwase kati eno mu bantu ng'ebigambo biwulira nga abayinza obutampa ne ku ssaawa eri muganda wange ekyedomola abantu bandaze omukwano gwe simanyi bwe nja kubasasula naye engeri gye bankwasiza ofiisi mu buweereza wano ngenda makinga sure nti ekisanja bwe kinaggwerako buli muntu ajja kuba afunye mu kulondebwa kwange mukwano bandaze mungi okusanga nadde nkimanyi nti banjagala era nga nkimanyi nti bajja kunnonda naye mukwano gwasusse bakiyitiriza ne bw'otasuubira omanyi kati tulina kunyomebwa okwo okututambulirako abo bavubuka era abavubuka bannaabwe babaagala muganda wange abasajja abataka abasajja bali bolowooza nti be batambulirako ekyalo bonna basazeewo ne bagamba no muvubuka ono atukwatemu atukulembere era sikitwala for granted okusalawo kw'abantu okwo njagala kukukwata n'obuvunaanyizibwa n'obwegendereza nga mbaweereza era sebo nalonze ne kabineti yange y'abantu abalala 6 tuba 7 then waliwo ne bali ababa balondebwa edda ow'abakyala ow'abavubuka ow'abalema n'abakadde tubeera abantu 11 ku lukiiko olwo ngenda fuba okulaba nga olukiiko olwo terwetemamu omanyi ebimu ku bisuula LC enkiiko zeetemamu n'otuuka ku LC nga bayita LC chairman yajja oluusi n'omuwandiisi we oba ne vice oba ne defense nga balinga 2 oba 3 be baasigala so tosobola ku addressinga nsonga za kyalo zonna ng'oli omu oba 2 banga muli 2 ne defense wo kyetaaga nnyo nti oba olina ow'abakyala n'awuliza ebyabakyala n'abikuleetera naye wamma nze ebbanga lyonna bachairman baba n'abamyuka baabwe naye nze ndowoonya okulaba nti ono mumyuka wa chairman yeka gw'olengera ne n'abakyala n'owa defense abantu 3 watera okuva ensonga enkulu watera ebyalo ebisinga ebifiira for example kati nze nali ennonda ekyalo kyaffe kinengeri gye kyakula mu kinene ne mmanya nti wansi eri wemanzijeyo defense vice kamujje eno tugeze secretary kamujje eno nze ensula eno oba otegeera nga ngezaako okubalansinga nti weeri atasobola kuntuukako wakiri alabe secretary asobola saidi zeeyo weena atasobola kundaba alabe defense n'ekirala kino ekyayenda balance akyo ekyo kyatteeka nti ku lukiiko kunobeerako ekitono nnyo abakyala 4 kati n'abakyala ajjako automatically then nenula n'abakyala 2 era vice wange mukyala bamuyita Namatajeni ngezaako okulaba nti wayinza obaayo omukyala alina ensonga ye nga yeetaaga chairman naye ng'alaba nga nze atali mwangu wa kutuukirira nyinza oba muli wala nyinza oba siriiwo mukyala munne ng'asobola omukola ki okumwanguyira so ngezaako okubalansinga okulaba nga ekitundu tukikwata bulungi ekyokubiri dynamics z'omulembe guno ez'obukulembeze zikyuse era nalonze abantu si bakulu nnyo bali abagenzi abajja ekyalo kitunuza mu byayita ng'ali tebikyakola nalonze cabinet eri average mu myaka tibasobola okubalansinga basobola otunulayo mu bakulu eri ne basobola n'okumanya eby'omulembe guno bulungi nga bwe bitambula nga obuweereza butambula bulungi era njagala kusaasirako mikwano gyange abadde beesimbye mu bitundu ebirala Jofule nyinza okubuulira authoritatively nze ndi wa NUP ewaffe mu Kyenga Town Council NUP tulina ebyala 5-3 ne NUP yagaba kaadi eziringa 4 ziyawa abantu beesimbewo naye abalangiriddwa oba abawangudde abalangiriddwa kaŋŋambe tuli bana ffekka naye gwe nga bw'omanyi mu Kyenga Town Council oyinza okuga nti nno NUP terinawo bawagizi mazima gali nti abawagizi weebali naye tulibadde n'ensonga 2 ekisooka tulina bannaffe be baawa kaadi ne bagano zinominatingirako abamu nga babaguze abamu nga batidde nti okuba nti wa NUP bajja kumubba akalulu kubanga baabirako mu kaluuko bwa kansala kati ngeri NUP emwesize ate no mu kwewandisa neyewandisa nga independent kyendowooza nti kikakanya ekibiina kyaffe abantu bakuwagirira ku lwa kibiina oluusi kwejjidde ate gwe n'okivaako kubanga weenonyeza ebyo ng'omuntu nekyendowooza bw'owangula akalulu ne bakubba kiruma naye gwe toba na musango omusango guba gw'oli akubbye era nze nga ndowooza nti omuntu ekibiina kikuwesize nga naawe mu mutima okiwulira gwe kwata kaadi okuba ekipande ensi ogibuulire nti ndi wa kibiina kino singa bukya ne bakubba oba ne batakulangirira actually ne batakulonda batakulonda ensonga 2 esooka oluusi oyinza batosaanira eyokubiri
abali abalimba ekibiina nti bakiwagira nga mukalu basobola obutakola kye kibagambye n'ekibiina kye bakibategedde naye kibi nnyo ekibiina okwesiga oba oli awo kyandyesizeewo omuntu omulala naye gwe n'okukwata kaadi y'abanno ate n'ogiteeka emitwetwe n'oyitira ku kintu ekirala kubanga oyagala okulangirirwa mukama yansaasidde nze kaadi nagisigalako naguma abantu ne bamponinga nnyo bajja kubba nga lwe bakubba negamba kale nze banziba nga mpangudde slogan eri ey'amaanyi g'abantu ate siyeeba evuddeyo nti abantu bakoze eki bamulonze obuvunaanyizibwa bw'okubba n'okubbibwa si bwange bali ababa babukoze be banaabeera accountable naye mukama n'asaasira njagala kwebaza ebitongole bya security ku luno byakoledde bantu ewange nye nalondedde ewaffe piwale babadde bagaadinga kulaba nga akalulu tekabaamu ki mivuyo era n'abadde balondesa ne balondesa bulungi naye singa nakoma waffe kuno nandibadde tiki neŋŋamba nti mu Uganda wonna kye baakoze naye nagenda okuvaawo muganda ng'owulyako ebyali ewalala nga birala ate ebitongole byokwerinda byennyini ewamu bye baakozesa okukyankalanya akalulu byawambangawo abaana abalondesa nga bakabalaku layini emu ey'omuntu gwe baagala bamanyanga nti Geoffrey Mayanja layini yo mpanvu nnyo ekoze nekkoona nga basooka eno ey'ono alina abantu benkaaga olwagimalanga bwe bati ng'akalulu kakyankalana nga omwana alondesa bamukola ki bamujja we baatukanga eyo nga balangira bye bakoze eki bye baagadde so kifaananyi si kirungi kubanga tuli mu kwogera kalulu ak'okukyalo kati nze okulonda kwali lwakubiri tetunaba nakutandika kukola tutandika bamaze tugazeetinga na tuwa stamp naye abantu bo batandise dda okuleeta ensonga ewaka ab'ekika kyonna abannonze n'abatannonze bo batandise dda okuzireeta era ngezaako no bagamba nti bannange akaseera tekanaba kutuuka bagamba sinaba kukwasibwa sitampa kuba mu biwandiiko byammwe bagamba feggwe waffe ab'amataka bonna bajja twagala tulabe ensonga baagala lwakuba nti mbaluŋŋamya of course ng'omukulembeze ekisooka endagaano z'amataka ezikolebwa ku LC zayimirizibwa ministry yettaka mu kaseera kano zayimirizibwa mu kiseera kino ekyokulonda kitubaddemu bayimiriza paka ng'obukulembeze obupya bumaze okukola ki okujja official kati kitegeeza bakyamaani endagaano z'amataka tebakyazikola kesaawa zino naye kinazudde era nsaba abalaba vidiyo eno bakyegendereze bakyamaani baziwandiika naye bazibaakadeetinga kyebakola batunula emamya directive yafuluma ddi for example eba yafulumanga 4 bo bateeka yemabega bagezaako okufuluma n'akasente kano waliwo yawandiika endagaano ng'ejja kulonda yali anoonya akasente kabwe n'agiwandiika ne kati yali avuganya na mukwano gwange ningamba tumuyite mu kagundi awo tumuteekeko ekibeera tugenda kizuula nga yagibaakadeetinze tugenda noonyezanga n'abalala kye bali mu kukola so kyendowooza bagenda fuluma ofiisi oluusi baleke n'emigozi oba nomuki mu ofiisi balya taamu egenda ekyokubiri se waliwo kirala kye bakola essaawa eno abantu bwe bagendayo nga balina ensonga mbabagamba amugende eri bali be mwalonze tewannonze ate onona kyewange entondo zabakutte naye nga babawadde ekisanja kati kino kituli mu kumala kuba kimazeeko emyaka 8 naye kati nze ng'owange abadde mu ntebe y'emyaka 38 emyaka 38 nga akulembera naye akulaga abadde akyayagala nnyo alinga tafugangako kambwe nnyo eri abantu naye efe ekyokubeebaza nti bannange mwe bali kuŋŋumiikiriza kyekyandibadde kituufu abantu ne bakwesiga n'ekyalo kyabwe ne sitampu yaabwe n'ebirala omanyi okubeera kyamani weero si muganda wange gwabeera pulezidenti w'ekyalo ekyo gwabeera number 1 citizen ku kyalo ekyo gwabeera number 1 galanta ku muntu yenna oba omwagala oba tomwagala bakwagala batakwagala buli webetaaga okubeera galanted sitampu alina nayeyo ontegeera kati obeera n'obuvunaanyizibwa bunene ku kyalo ekyo eri abantu naye baba bakwesize nabwo emyaka 38 oba olina okyebaliza Katonda abantu bwe bali nga balungi nga bagagga nga basoma naye abantu bagaana okubalonda naye gwe balonze emyaka 38 mu kaseera bwe kati kiruma okuba nti bakuwangudde akalulu kaluma muganda wange waliwo omwami eyo Nabbingo yali chairman okuva ndoza nali nkyali kusomero nga chairman waayo yaliko ne meya w'Ekyengera Town Council bamita Jakakawo Kigozi Vincent kati musajja akuze akaddiye naye ye bamubyewo be yabadde awangudde sinza kugempulira yabadde awangudde naye ku makya nkubidde ng'akaaba nga mwana wange mwe mutegeera ebintu byakaseera kano tukoze tutya okitegeera wolowoleza nti oba oli awo omuntu yandiwummudde so
akalukaluma kyenyinza okugamba kulikira ddala sebo katogenze kuweereza abantu ngende mpereze abantu nga nkozesa office eyo endala luli mbadde mbaweereza nga kansala nika mbaweerezeko permanent mu office eno ya LC naye mbasuubiza actually kankulu ejo fulenze LC 1 njimanyi sijukolangamuko naye njimanyi nze tata wange yafuuka chairman wa LC 1 mu 94 alina emyaka 4 n'afuuka chairman wa LC 1 afudde wano 2023 ng'akyali mu office eyo so njikuliddemu manyi basics zaayo ng'omuntu kubanga ekintu kyobaddemu okuva ku myaka 4 mpaka mu myaka 3 n'omusobyo at least ebisinga oba obimanyi basics nzimanyi obwakansala bwina bwe bunyambyeko okunzibula amaaso here and there obuyigirize bwenfunye amateeka nga manyiiko nkakasa nga mukama ye mubeezi abantu tujja kubaweereza amiina yesebo kale NTV twasemba okubeera wano ffenna baali bagigadde era walubi twajogerako bwe mbaserabidde ntubako ensonga zetulambulula awo wetwogerera essaawa zino tugenza okuddamu okukola naawe nga NTV yagguddwawo era ku mpewo kweri naye kino bino bizza oluvannyuma lw'akaseera nga waliwo enjogerezeganya wakati w'abakulu bannannyini baayo ne gavumenti oba abagiggala bingi ebyogeddwa era bingi ebirabiddwako okuva NTV bwe yaggalwa kubanga basigala baweereza era bagezako n'okuteekako amawulire nga basituminga ku Facebook n'awalala n'olwenteseganya zaali zigenda mu maaso ne bagamba nti mugira muggalirewo ddala n'okupositinga mubaddeiremu nti mukugira mukuvaako NTV ku mikutu gyammwe gyonna era ne bawummula kati kumpi tubali tukunukiriza omwezi mulamba bazeemu ne bagiggulawo naye nalabyeko abantu abamu nga batandise okubako nebyeboogera nga bagamba nti NTV ng'ekomyewo nanana nga TV olwo TV gye bayogeddawo eya gavumenti kati ng'eringa nga tekyali ggumite ne boogera bwe bityo mu kugula kwa NTV olowooza yagguddwawo buggulwa nga bonaagamba nti tugiggulewo oba waliwo embeera endala oba oli awo mu nteeseganya ezatambudde ekisooka nze n'omuntu yenna ategeera tuli basanyufu okuba nti NTV yakoze eki yagguddwawo si NTV Nation Media Group yonna kubanga kyekimu ku bitongole wano ebisinga okukozesa abakozi abangi NTV, Spark TV, Daily Monitor, KFM, Dembe FM. Yes, kankati mu buufu obwo tuli basanyufu eri baganda baffe abakozi b'ebitongole ebyo kubanga Geoffrey bw'oba wali otuuseko mu kaseera ng'omulimu guweddewo oba guyimiriddemu osobola otegeera embeera gy'oyinza okuba ng'okola ki ng'oyitamu kati ku lw'abaganda baffe olw'okuba nti emirimu gyabwe gyazzeemu ne gikomawo oba ne girabika tuli basanyufu ku lwabwe yes ekyo kirungi nnyo n'eri bannannyini kitongole ekyo era tubasanyukirako kubanga nga wakeera n'okola investment yo n'okola rediyo zo ziizo ne TV zo n'olupapula lw'amawulire kumpi ebisinga amaanyi mu ggwanga ne bakeera ne babiggala investment eyo sente ze wateekamu n'ebirala biruma ate wabadde wajja baawo kati ab'obulanga ababanja biki so bwe babaddamu ne babawo omukisa oguweereza tusuubira nti ebizibu basobola okufeesinga ng'amabanja naki n'okuwaabirwa baba bivuddemu naye ekifaananyi kino ekigazi ekyamawulire kya nnaku gye tuli erifa abanyumirwa nnyo amawulire ne bali abagafuna nti mwe mumala ogakola eno waliwo bali gye muba mulinze bagakole kitagete audience eri NTV tubali tunayo twagimanyira amawulire wonna tugasangawo ogalaba ku kasimuko oluusi ogayitako eyo ne ku TV endala ne ku rediyo endala NTV ekimu kibadde bigifudde ey'amaanyi nti NTV akawungeezi awo buli muntu nkimanyi n'abakozi ba TV ezimu ku ssaawa embadde bateganya NTV akawungeezi naye ng'ensonga enkulu ebadde nti ensonga nga bwe bagisanze bwe bagireeta oba okitegeera nti at least omuntu n'afuna eggulire mu bujjuvu bwalyo oba limusanyusa oba limunyiiza oba limuyigiriza naye ng'alikoze eki ng'alifunye kati kyetugenzeemu kasita TV egenda mu mbeera y'okusooka simanyi abakulu otulako noono ebivaamu kutandika kugigamba kino tokiripootinganga kino by'onoolipootinga osooka biweerezanga gundi n'abiraba oba okitegeera kakati mu kwagala okusanyusa abakulu abalina obuyinza era abasalawo ani aweereza nani ataweereza
bali target audience eri gana maiza nga tefunye kyerina kukola ki kyerina kufuna tugenda kufuna ebintu ebiri half baked era byonyiza okubanga tomanyi mabega eyo ojjukira bagala CBS okimanyi CBS yadda ku mpewo ndoza paka katerina license bagijidiza ennaku ezo ndoza oba omwaka oguwedde oba guno naye nga luvannyuma lwa myaka kumpi 10 oba okitegeera n'omusobyo kankati njagala okugamba nti buli woba tolina license kitegeeza bakuggyako we baagalidde kati NTV esobola n'okubanga kati yazze ku mpewo wagirayo bwe naye nga license kati gikola ki tegirina kati mbwe business sense omusajja oli nanyini business asobola okugamba owange wakasente kange okusigala nga nkafuna n'abakozi basobola okugamba nti mukama waffe okusigaza omulimu kibanga gavumenti yagala tukole bwe tuti ne bwe tuti kale katubikole naye quality y'amawulire omutindo ogw'amawulire guba gukakkana ate nga NTV ebadde kyakulabirako eri media houses nyingi ziri zennyini eza mainstream nammwe eno abali mu platforms zino endala nti obadde olaba n'omanya nti NTV ebigifudde ebyamaanyi ki nti abantu kwabagulire nga bwerirabye kubanga okuweggulire nga bweribadde gwalirese toba na musango kubanga ekigambo kiri reporting it has been news reporting nti NTV si yekola kyerabye obe kusanza okuba ng'omusirikale wa poliisi ng'okutta omugo okuba abantu yonge ekwata ekyo ng'ekiraga abaki abantu era nero kusanga ng'ogaba ssente era nazo zekola ki zeeraga kitegeeza gwe obuvunaanyizibwa bwo bakutereeza byokola byebiraga eyowa eno era nze ndowooza solution teyandibadde ku restrictinga TV kugala TV na kugiteekako obukwakkulizo bungi solution yandibadde kutereeza ebyo byekola ki bano gavumenti byekola byerowooza nti NTV bwebiraga abantu ate bibi kati oba totegeera nti bibi oba ofunye mukisa gugamba nti NTV webiraga abantu binyonoona kale byo byobootereza NTV ekyo giyita obiraga nga birungi oba okitegeera so mu buufu obwo ndowooza tufunye ekizibu mu ngeri emu oba endala nti NTV ebadde erabirwako kati ginewaayo NBS TV nungi era y'amaanyi naye oluusi byogisuubira ogirabako sibyolaba naye ng'amaanyi gonna egalina ebyuma byonna ebirina naye abakulu we batayagala eraga era tekola ki teragaawo kati NTV we bagisindikaawo kati kitegeeza ene wansi mu bakonsumers b'amawulire omutindo ne value for amawulire bigenda kwongera okukendeera nze bwente bwe ndowooza so mu bufunze nti mu nteeseganya ezaagenze mu maaso waliwo obukwakkulizo bwe baguddewo nabwo oba oyagala oba toyagala buteekwa okuba gye buli tekisoboka mu mbeera yonna kuba nti bakedde bukezi ne bagamba NTV nti dda ku mpewo tekisobokera ddala era waliwo abantu abanenyanga abatera okunenya CBS kati kankubuli ebiva mu ebyo ojjukira amabegaawo okwemulugunya kwabeererawo nti CBS wali tekyaza Kyagulanyi lwaki CBS tekyaza Waiswa Mufumbiro n'ebirala one oluusi busobola okuba nga CBS yerina ensonga n'omuntu gwetakyaza naye busobola n'okukya ng'oli omwami yali akuggadde luli yakugamba nti buli gw'onookyazanga nga opposition osooka kunkubira ssimu oba kitegedde tikatugendagenda mu mbeera tojja tuuka mu mbeera nti NTV ebadde open ku buli munnabyabufuzi ow'amaanyi ng'emuwa platform n'akola ki n'ayogera eri eggwanga tugendagenda mu mbeera nga muganda wange okukyaza ku NTV obanga ddala olimu omuzinzi ku opposition ng'ate NTV esooka kusaba bali tumukyaze oba tetumukyaza kakati mu bufunze eddembe ly'abamawulire liri mu kwongera kukola ki kukakkana liba lifa kyokka nga n'eddembe ly'abaana abafuna amawulire nayo liri mu kulinnyiriribwa so bwe ndaba nti obukwakkulizo obwo bulaka bugenda tukosa bugenda kukosa abaweereza n'abaweerezebwa bwe ndowooza ate era kigenda naku affectinga ebyobufuzi nti tugenda kugenda kati nina ekyakyendaba abantu basobola osigala nga babakyaza omanyi ezo zonna measures weziri abantu basobola osigala nga babakyaza naye nga bababuulidde nga babawadde boundaries tukukyaziza naye toyogera ku president tukukyaziza naye toyogera ku CDF okitegeera by the way nina mukwano gwange bamuta Sheikh Amyuka yaŋŋamba waliwo already emu yasemba okugenda era ne bwe yagenda kubanga bali babeerako naye olako olwasembayo yogenda ku radio eyo oba tukabwe bati presenter n'amuyita namugamba tugenda kukola nga bulijjo naye waliwo kati butanda kuddamu kwogerako no biro tetubyogera nti tikale gaga tuyingire kati n'agamba kale kasikomola okufuka ku wano nzije omwana nzigulire
buyagira bwati yayita mbuyisi butereevu kakati okusinza bbeera mu bintu ebyo. Kati ekyo kyennyini kye mbadde nkugamba nti bayinza obutakubeerera open ne bakulaga nti abantu tukyabakyaza bonna naye ng'abantu babakyaza babawadde script okitegeera kino tokyogerako kino tokyogerako kyokka ekyembi ekiriwo nti ye ono gwokyazizo ojja mugaana okwogera CDF mwogerako ne president kubanga be basembayo waggulu ne waliwo n'abalala awo nti oli ojja mukyaza omugambe kale katugambe toyogera ku balamu toyogera ku namere toyogera ku CDF naye ng'ate bo mu field gye bali balina bye bali mu kukola ki bye bali mu kukola kitegeeza be bali news wathe be balina bye bali mu kukola ebyetaaga okwogerako ate gwe gwokyazizo omugambe tabikola ki tabyogera kati awo NTV gwe manya nti ebimu ku bukwakkulizo bwerina leero obufaanana bwe butyo so kyakusoomozebwa eri abamawulire naye nandigambe nti mwerwaneko naye ku levo yammwe kati gwe Geoffrey Mayanja YouTuber obanga NTV basobola girekako obukwakkulizo gwoyinza okulema okulwanirira ate NTV nze NTV olaba gisako obukwakkulizo gamba n'okugiggalawo nti gwoba oli awo ate gwe omuntu sekinnoomu ebiseera ebisinga osobola okubeera omwangu kubanga nali nkikugambako NTV bagigalira eyo naye nkugamba nti ekintu ekiri mu kulya NTV kijja kulya n'abalala lwakuba Uganda erina embeera mwetuuse nti kizibu nnyo okuvaayo omwalwanirire munne nti basobola kankweyo akagero ntera nnyo kanyumya nali ewaffe eyo mukyalo nga nali ndi mulenzi akulaakula bwe nti katwalina mu kisenge tulimira amayuuni nga tulina ewaka embwa bayitanga Germany mba nkutaka kutya ne jambiya ngenda mu kisenyi okuleeta amayuuni nensanga bukamuje obumanyi buno butambulira awamu obungi ne bujja naye nga story twakulanga tugiwulira nti bw'obukwatako bukulumba bwonna katwalina embwa eyo embwa gye nkugamba yali embwa ziri ez'amaanyi ne bujja ne bunnumba bwe buti embwa nebakako kamu bweti actually yabugoba bwe yabugoba nebakako kamu ne bukomawo bwe bwakomawo bugirumbe netakano nebakako okubiri bwe yabakako okubiri buli mwana ne budda mu kiswa tebadda mu kunyega kankati ekyatuse ku NTV nkigeza ku kamuji oyo nti NTV katugambe nti media houses zino na mwenna aba mainstream nammwe abalala muyinza okuba muli bukamuji obwo obungi naye oluvannyuma lw'okukwata kamuji gye bayita NTV basooka kamuji gye bayita CBS kati NTV yandibadde nga kamuji asigaddewo naye bamubase kigenda kuba kizibu nnyo okukeera tulabeyo media house ngayo yeewadde yegamba nti ba NTV bagiggala oba tebagiggala ffe katuwa abantu amawulire nga bwe gali ontegeera tugenda kugenda ddala mu mawulire gali state controlled nti kumpi nga nateze UBC akusinga kubanga media houses zigenda kulaga ebyo byokka bigenda kuweereza ebyo byokka state byekkiriza oba byeyinamu interest so nga ate omuntu waffe ali eri wansi alaba awuliriza ye yandiyagadde amawulire bagamuwe gonna kubanga abantu bebawa si be bamu mawulire geetaga kuta gonna buli omu n'alondako awamukolera waliwo aba interest eri mu byabufuzi waliwo abantu nga abamotivate nze okujja mu byobufuzi babadde ku opposition si mu gavumenti ku opposition abantu babadde bavaayo ne boogera obulungi aboogerera ennyo bagenda olusi bagaana okyala ku TV ate yabe base mu Uganda ffe be batusikiriza okujja twogereko mu mawulire bwe tuti n'okuyingira ebyobufuzi ng'omusajja ayimirira awo n'ayogera ensonga z'eggwanga nga naawe wammwe mu kyalo byayogera bye byolaba bannaffe bana bali mu gavumenti bwe babawa ne mubatunuzaamu kamera bwe muti bo bajja kudefendinga n'ebikyamu n'omusanga eyo mu kyalo nga muli mu byammwe mwogera nga naye agamba bikyamu naye nga ku TV wano byakubira bidefendinga kati ekyo kibeera kyamu ne mukama we abatamuwadde mukisa gutereeza kubanga yamulaga nti bitambula bulungi kati ekirala ekibadde kiyamba mukama wabwe okutegeera ekimu kibadde mawulire ago ekyokubiri kabadde kalulu nti amawulire gaali nga gabyogerako gatyo nitugenda ne mukalu nekirabika nti babaga nti tetukwagalako olw'ensonga ABCD ne bagenda ne mukalu n'atakafunayo mu box kati kuluna akalu nako batandise okukabba empangula gye balangiddemu ababaka abasinga bakansala abasinga era wa mukama waabwe waggulu ekifaananyi kigendayo nti bitambula bulungi ontegeera era siwa n'omulowooza musajja wattu nti ground yaterera abantu kati baki basanyufu kana akadde ka PDM akagabwa ayinza olowooza nti buli muntu nzo yakafuna yensonga lwaki kuli naalemu yawangudde buli kifo naye nga muli yali tetekoze eki tewangudde so
kyandibadde kirungi nti kale omunamawulire omunabyabufuzi oba omubbi akalulu ate si TV ebirage Museveni n'abalala power centers zirabe zitegere nti bano abantu wadde banimba wano naye okusinza ku kyendabye ku TV tebawangula naye kati ne TV yo gikutta omumwa olupapula lw'amawulire olukutta omumwa so si kirungi nnyo ekiri ku NTV essaawa eno wadde ebirala nti ab'emirimu bagenda gisigaza bakole naki naye mulayini ey'amawulire n'eggwanga okufunamu si kifaananyi kirungi kyenyinza okugamba era simanyi nakugamba political instability weba eri mu ggwanga tebeera mu kintu kimu yes esobola obeera mu byenjigiriza kati abasuubuzi baba tebali mu byenjigiriza balabanga etaliiwo naye buli omu waali kati asobola okugiraba okusinziira waali abasuubuzi nga bagamba nti emisolo girinnye omuntu wanaatuuka n'ekiseera nga ne TV abadde agira omanyi kati abantu abali mu media badde bacomplaininga nga bagamba nti temukyalimu ssente nti media houses ezo zisinga operatingira muki mu mabanja kankati ogenda kutuuka nga n'ebibadde bizisigaza nga bizirabisa nabyo bivuddeko ku TV semujunganda okimanyi ali mu bwanganguse kaŋŋambe kuba yatwitinga nako emabega awo n'alaga nti okudda kwe wano tekunnatuuka naye eri abantu nga babadde balaba programu ya NTV olwokuna ebagita batya frontline ya NBS barometer nayo ya NBS yes waliwo gundi ya NTV waliwo semutuke bamushaza oba yalwa kusatu kamala kwa mushaza nayo oli abadde bagitega sirwa oli aweereza wabula lwa muntu waliwo program endala abadde bagita ebigambo tebitta n'ebigambo tebitta ndoza gundi annual yagikola kati programu ezo oluusi zibadde zijja ku lwa bano be bakyaza TV egenda komawo ku mpewo nga bamugambe tobaleeta okitegeera kati TV egenda tuuka viewership ekendeere ate akasente kayo oluusi nga kava mu muwendo gw'abantu abakola ki abalaba so amawulire okutwaliza wamu independence yago eyongedde okukola ki okuggwerawo ddala nze bwe nnyinza okugamba nti kati eri political instability gye nkugamba evudde eri ng'egenda affecting ebitongole ebyaki ebyenjawulo yes kati n'amawulire awo wegatuusizza tulaba ekifaananyi ky'amawulire mu maaso awo oza kinaaba kitya kubanga tulaba oyogeddeko ku NBS nti buli kimu ekirina buli kimu kyonna kyonna naye oba oli awo waliwo abantu bagamba ati kalukabuzeemu essaawa zino omukulu Kaliisa Ken Kaliisa ate nga ye CEO wa NBS Next Media y'okutwaliza awamu baguze BTFM ne bagula Capital Radio n'agula Kiss FM ndoza zezo ssatu BTFM Capital FM Kiss FM ndoza zezo ssatu ezo naye ekitongole ekyo kuba zonna zibadde za ekitongole kimu yazeddiza zonna embeera eno bwejjawo bweti amawulire ogalaba otya mu maaso awo wetulaga kati ekisookera ddala Kiini buli omu amanyi Ken Kaliisa bakolera mu mawulire buli omu akimanyi nti Ken Kaliisa mu mawulire avuga ebibye lwakuba yeerimbise nnyo mu entertainment manyi entertainment eno erina engeri gyetubuzaabuza obwongo ekusanyusa neokwerabiza n'ebiki kati TV ze ne radio ze zikwata nnyo entertainment zigiwa amaanyi mangi kati netusanyuka kubanga ffenna TV ze tuziraba olwaba abantu naye kusayidi eno y'amawulire gano amalala Kiini akolera nnyo interests za gavumenti kati media houses zizo ziri mu kuggwaawo kitegeeza kiri kye nagamba ekya state control ku media kiri mu kweyongera nti waba luli abadde alina radio ne TV 5 awamu kati n'agattako 3 kitegeeza bya control nga bikola ki byeyongera kitegeeza kigenda kukuleetera obuzibu gwo alondawo biki byonoolaba nti Ken Kaliisa yekka waba alina 8 za controllinga nga UBC Star FM Magic biki nabyo biri controlled by the state NTV n'abagiriraanye nga nabo baba controllinze ontegeera CBS nga nayo na restrictions kitegeeza ogenda kutuuka nga gwalondawo ne bana abalala babayisaamu obubaluwa n'abalala babayisaamu obubaluwa babajjako okwenca babazzaako ogenda kutuuka nga gwe tolina kyakusalawo ab'okusalawo be baba okulondako naye nga bonna bali controlled nga tebasobola kuwa kintu mu bujjuvu bwakyo kinze kyendowooza ekisobola otereezaamu kati ku mawulire ga wano si kwekalakaasa si kukola ki ebyo biyinza oba kati tuvuddeyo ekisobola okutereezaamu ku mawulire kati eyinza kuba nkyukakyuka mu gavumenti nti gavumenti empya bwejja engeri eba ekyalina laavu y'abantu
n'ebirala tesobola kutandikira mu kurestrictinga mawulire esooka neegaleka ne gakola ki nga Museveni ono bwe yali emabega singa ogenderera zimambo bado we zaabeererangawo ng'abasajja bajja ne boogera buli nsonga buli omu gy'avudde bw'aba avudde wa Kiseka n'ayogera ebiri ewa Kiseka wadde gavumenti bigikuba oli waba mulimi n'abyogera kati gavumenti ekyamagezi kyeba erina okukola kuba kupiikinga mu bantu abo bye boogedde n'etereeza naye gavumenti bweyonoona oluvannyuma lw'ebbanga ddene etuuka nga tekyasobola kutereeza etandika kunyiigira babyogeddeko oba ontegeera kangati wano okutereeza midiya kiri kintu kimu bukulembeze bwagwanga buno kukyuka ate singa buba bukyuse nga tebugudde mu mikono gye gimu egy'abantu ababukola ki abawulina essaawa eno for example singa buva mu Museveni budda mu Muhoozi oyinza okuba tolina kyofunye naye nkuwa kyakulabirako nti buvudde ku sayidi eno buzze ku sayidi eno the media esobola okusooka neddamu nefuna freedom yaayo okumala ebbanga ensi ziri mu America eyo kyova olaba nga amawulire gaayo gabadde gakyakola bulungi gakyakola independently nti gavumenti eba ekyayagala otabuka nago emyaka gyayo ena negiggwako ne balonda endala oba ontegeera kati empya ejja nga bagiripootingako objectively ebituufu babyogeranga bwe biri eba ekyayagala okunyiiga oba yasobola otereeza netereeza aba tesobola ebbanga lyayo nerikola ki neriggwako terina budde na buyinza bugimala kudda ku mawulire gaconcentratingako nga tekyalina ebyokukola naye olwa overstay mu power eya gavumenti eno amawulire gatuuse ekiseera jukira media houses zeyongedde edda zaali nyangu za controllinga kati zeyongedde obungi mu kweyongera obungi zituuse nga buli emu ereeta byereeta mbabula FM simanyi biki kubanga buli region kati erina radio buli twalindangayo BC oba Radio Uganda kati buli wamu wavaayo kati batuuse ekiseera nga zibayitiriddeko ziripotinga bingi ate bo tebakyasobola bikolako byonna ng'ekirina okuddako kutandika teekako buki bukwakulizo kaliisa eyo project nti media houses tuzikontrolinze tutya era lwakuba ntalina busobozi nti radio nga CBS kubanga yesinga okuba ne listenership enene singa abadde agirinako obusobozi oba radio Simba naye wandikedde nkya ng'agikoze eki ng'agiguze radio Sapienza lwakuba yakitongole nti eyo institution tosobola gizanyirako nti obaguleko radio yaabwe otherwise wandisanze nga kalisa byemu ku mituka kati byasobola okukola ki okukola enwanyisa y'amawulire engazi eri ey'okuwera weeri naye waliwo n'enkola eyo nti oli ajaleeta sente mu bungi bwazo kubanga sente zamwe wa musola at the end of the ziyite eno kalisa ajja kujja nga entrepreneur omulala ajje ku radio oba TV agigule mu mugamento omugaga yazo okugula kumbe ali mu kukola kutambuza state control nti bw'amala okugula yali omuntu ogwo okwogera naye omugamba kino temukiraga era n'agamba abakozi benti awo tetujja kukwatawo so awo tutuuse ate wendowooza nti si walungi naye mukama bw'asaasira lwakubanza esaagala lutalo mukama bw'asaasira mu nkola entuufu eggwanga ne lifuna enkyuka kyo so mu bufunze amawulire bwe gatubegayimiridde nina musajja wange ewa Balamu eyo ku radio ya Balamu Radio 4 yagamba abakozi n'abagamba nti nze mbateredde empewo yiyo mukole emirimu mbawadde naye bwegibanga giwunye twabanga nkubira essimu golaba butya bwobivaamu kandoza tugume wamulabye ono tugume namulaye nga yeetonda byabadde n'omukozi yennyini kagogo nga beetonda actually nasanyukamu nagamba Balamu ono gwe mmanyi radio 4 kubanga abadde abantu abakyaza ne boogera bye baagala bansereka abadde abakyaza ne boogera ebintu byabwe mu bulungi ne ngamba Balamu at least acting as a professional radio yiye naye ayawudde Balamu omuntu ne radio 4 era ng'olaba enkola y'emirimu ye entuufu actually ye yandibadde entuufu kebereyo BC omuntu bandi mukyazizanga n'ayogera byayagala okukola ki byayagala okwogera naye kasa nalabye yera ekintu kyatugume ekyo okay sikiriza mu information tugume gye yabadde ayogedde kuba simanyi authenticity oba yabadde ayogera bituufu oba si biki si bituufu naddala ku mwana w'omukulembeze w'eggwanga naye ekikolwa ekyo ekyokumwetonza mu mbeera kuba nakawuliriza nzija nava waffe nga nzija Kampala bwendi nenzija nga mpuliriza tugume nga yeetonda ebigambo bye yakozesa ng'olabira ddala omuntu emabega aliko ekisindika n'ayogera taata Balamu ate Museveni zimanyi taata wange yalwana naawe biki kankati yamati ndi bubi bannange ninonyawo mumpa omulimu wona bwe muteekaawo nze nedwalira dda nalwala simanyi abaana baneme okuzza ku ssomero kugamba ng'olaba kye yasooka okukola kiri ekyokugambe ekyokwogera ku CDF si kirungi naye mu kusooka bye yali ayogedde bw'abanga akakasa bituufu
yandibadde enkola entuufu ey'amawulire. That is reporting. Nti bw'oba obizudde nga bye bituufu jangu information ogiwa abantu. Emiramwa gya media giri just esatu giti. Ogumu is to educate, ogwokubiri to inform, ogwokusatu to entertain. Byebyo ontegeera ebisigadde byonna byakulimba wabanga yali agaba information gye yeekakasa. Nenze ne mukwetonda kwe saawuliramu wagambira nti nimba. Yali yeetonda bwetonzi bano banyiize naye nga tagamba nti binayogera si biki si bituufu. Kankati eyo enjawulo weeri awo enjawulo omuntu osobola okwetonda senga yajja n'atugamba bannange nzize kumenya ebigambo bye nayogedde si bituufu nali nimba naye ebigambo bye byali bya Balamu oli muganda wange Museveni taata wange yalwana naawe Muhoozi tulina emyaka gyegimu saagala banyiiza kugamba embeera yali personal kwetonda naye ng'ebyayogerwa yamenyawo byayogera yabimenyawo. Yes, kati akabonero nti n'ekibazo nsonga si ku Muhoozi n'enkya ku nsonga endala kitegeeza agenda kujja amala ogyogerako kubanga erina benyiiziza ate bamugambe weetonde. Nzikyendowooza nsi ekyandibadde ekituufu. Omunnamawulire kubanga tugume kolo yali annyonnyola yayogera obuyigirize bwe ngalaga n'amawulire yagasoma. Kitegeeza awa ensonga nga munnamawulire omutendeke. Munnamawulire omutendeke omulimu gwe kuripootinga. Nawo kati kankweko mu mawulire muli mu newsroom mu editinga ne mujjamu here and there. Naye amakulu g'okweditinga si kujja mu information. No, kujjamu wayinza okuba waliwo space enkalu otegeera waliwo wakololedde wadde okyali mu interview nobakate goyita mukuba omuntu basobera nga bakujjako interview noba wayita waga weraba tukwatagane kati omuntu ng'ogwo tebakyagala oba repetition nti bakyogeddeko wano bakizzemu ne wano kyekimu ge makulu ga editing so si kujjamu information. Yes, kankati byonna kyekiri kubanga actually mu live reporting what do you edit oli live abantu beyogeredde ebintu byabwe era nawulirako emabegaawo balinako ne plan yagala okusensalinga live reporting zizon era baraka bakyabiyiiya kubanga mu live reporting omuntu ayogera ekintu nga bwakikola ki nga bwakimanya abantu ne bakiraba. So kati tebatutwalamu essaawa eno NTV nabeki kutandika kugamba nti womala ogafuna nga editing emangu owereza akatambye wagundi akalabe balikuba bagambe ndikwemu mugazanyi ekyo kibeera kikyamu atakikoze tozanya story. Yes, kitegeeza story ekulemye okweditinga mangu bagirabe gireke nezanya olukola ki oluddako. Kakati nze ndowooza ekyo kikyamu era nze onzijukiza bulungi ekintu kya tugume yayogera ddala nga mulaba nga muwulira nga tali mu kwetonda nti nimba nga tagamba nimba era gye byaggwera mumpe ku mulimu mumpe ey'akasente ndi bubi neerwalira dda yatugamba ko nti binayogedde si bituufu era ate nze kati kankubulire tugume egyo emyaka gye ne kabira ye n'okuba nti muyivu akaluubirirwa okwogeza ekitali kituufu. Tokulaba okwetonda kwe tekwali nti nimba tubalina abaana fe tulina omuvubuka yabadde kansala naye mu dakiika bbiri abamaze okyusa ebigambo bye nga yefudde nomala omuganda nti ekyo tukiveeko aye ne waba abadde mu kamera awo ajja n'agamba tannabyogerako asobola n'okujja n'agamba nti nali nimba n'agamba nti gundi yampa ssente kati eyo AI sinze naye tugume namulaba ng'omusajja omuyivu yagamba obasoma gundi yakuna balina diguli nnyo basatu ng'omulaba yagaana olw'okuba akimanyi at the back of his mind nti byayogera bituufu naye eno coalition ya radio kubanga radio ezo bayamuwa obukwakulizo nti okuddamu okukukyaza oba obutakusiba oba okola bwoti kola bwoti era yeetonda engeri enteeketeeke yakweyisaako namaliza nga akubirawo zasinanyi nakubira ne campaign nakola bwenti anyway nga ku muntu amanyi osobola okulaba nti ono mukake. So gye twatandikidde nti Balamu kati actually bwe buzibu bwe buli nti kati radio weziba za Balamu nga bwe twali tugambye nti yali azikutte bulungi mu kusooka nga zikkiriza zibeere free ziwa abantu ekituufu naye n'atandika ate okubeetonza nga bamaze okuwa ennyingi Kalisa n'azitwala. Future y'amawulire eba eri mu matigga eba eri mu matigga era ogenda kwekanga nga bannannyini bizinensi eyo bagenda kwongera ogikyawa. Yes, kuba kati nze waffe gye twalondedde nali wakuleetawo amawulire naawe nali nkulowoozezaako naye enkwatagana agenda okujjukira nga kirongo ngamba oyinza oba olina program nesikubira naye era kye nakola
alternative nafuna abaana b'essimu nimbagamba ne babeerawo nga bakwata naye buli kimu tukirina okitegeera bye twagala oteekayo ekifo kya TV byeditinga tubyeteera ku TikTok n'ogenda video ngerabiddwa abantu 50,000 oba ontegeera kitegeeza viewership gy'otagetinga oba ogifunye kankati abantu bagenda kuva mu bizinensi y'amawulire bagende no ku social media. Kale mbalinga tumalirize n'ensonga ey'abasibe 9 abateereddwa okuva mu kkomera era nga bano bakulembeddwa mu Machete omu ku abadde bamaze ebbanga eddene kati lya myaka nga 6 nga bali mu kkomera eyo naye bateereddwa era ku bukwakkulizo obwa mukkiriza emisango musonyiibwe okusinziira ku mawulire agaveeyo. Embeera eno giraba otya? Tubasuubira okuddamu okubeera gumite n'ensonga y'enkyukakyuka bo gye baliko gye balwanirira abakwasa oba tubasuubira okuddirira kikyolaba mu mbeera eno kuba kati bakomyewo n'amaanyi boogeza mangi naye in a long run tubasuubire okuddamu okubeera ne energy nga gye baali balina n'embeera gye baviiriddeyo mu kkomera olwozeyinza kubayisa etya n'ebirala bingi oba kati obaviiridde ebintu bikyuse nnyo. Ekisooka njagala kwebaza Katonda ku lwa bannaffe abo okuba nti bavudde mu kkomera. Geoffrey nali nsibiddwako ekkomera ndimanyi era nabo nimbawo ebimuli byabwe basajja nnyo ebbanga lye babadde mu kkomera ddene ekkomera linyuma nnyo oba lyangu nnyo lyakugumira singa oba omanye ekyakusibya. Geoffrey oba wakuba omuntu n'omumenya oba n'omutta oba n'omubba oba kusiba kiruma naye ojjukira muno ogamba wayi nze yakola ensobi. Abaana bano basibiddwa ebbanga eryo si kuba nti baalina kye bakoze naawe okimanyi bulungi nti baali ku ddembe lyabwe erya ssemateeka ery'okuwagira kye bakola ki kye baagala. Nakyogera ne ku Seemwayi n'omukulu gwe nagamba nti mba temwagala ddembe lino tulikozese otatukola bino nammwe muliggyeewo oshegera mutugambire ddala nti tewaliwo kwesimbawo kubanga wemukera ne musimbawo abantu 2 oba 3 oba mutugambye nti tulondeko omu bwe tulondako omu lwaki ate mukituvunaanira kati nabo basajja batu babasiba lwa kulondako kye bakola ki kye baagala ate ne babasiba ebbanga ddene mu bbanga eddene nnyo eryo kooti netavaayo olunaku n'olumu kubasingisa misango kutulaga nti gyabakola ki gyabasinga businzi naye bo ng'abantu mbeebaza okuba nti bagumye naye nenebaza ne Katonda abagumiza n'abakuumiddeyo ebbanga eryo lyonna ne basobola okuvaayo nga baki nga balamu. Naye kyensobola okugamba ekkomera lyemmanyi nabalabi bali 8 kyetaaga nnyo era gwe batambulizeeko kamera si kyangu n'akamu abantu 8 bonna okubata emitima gisigala nga migumu nzife batusiba 4 naye bannange nasigazaako ogu ali mu byobufuzi 2 tebaagala nabiwuliza oba ntegera ate ffe twali ba myezi 2 gyokka naye kyensobola okugamba nti ewantu gye babadde kuba abo baayita mu byonna Makinde baayitayo Kitalyabwa makooti bagabaddemu ebbanga eryo ddene nnyo mu byombi mu mubiri ne mu bwongo psychologically bali tortured okubanga bavuddeyo nabalabi be bayogedde mu kamera njagala nnyo okusaba Katonda okuba nti banaasigala babyogera si kyangu nnyo kuvaayo n'osigala ng'okyasobola okwogera ebigambo bye bakoze ki bye bayogedde era nabeewuunyiza. Olivia we yavaayo luutu eri waliwo abaayagala okumunenya ffe abamanye ekkomera tetwamunenya kuba yeyakkiriza emisango ne bamukola ki ne bamusonyiwa naye bwe yavaayo ku lw'okuba ku mutima gwe waaliyo kirala olwafuluma yasigala gitwala mu maaso era bwe baddamu ne bamufuna baddamu ne bamukola ki ne bamukwata kanabo basajja batu ekkomera baliruddemu bayinza okuba nga bye baayogedde eggulo bye biri ku mutima naye tebayinza kubanga nabo baloota kuddayo kyokka embeera eriwo wano ekulaga nti wooyogerera ekibifaanana oddayo nga wowalaba embeera yonna ne bakuzaayo so mbasabira ekisookera ddala mbasabira basigale nti bye baayogedde bye bakyaliko ekirala mbasabira nti ate basigala nga bakola bye balina okukola abakwata baleme kubakwata kubazaayo kubanga bye boogera bye biri mu ssemateeka okulondawo gw'owagira okulondako ky'oyagala si musango kubanga bannaffe abawagira NRM nabo bangi tubamanyi tuwangala nabo mu bitundu boogera bye baagala ffe tubalina eyo batambula n'emigo ne mabaala baba najo naye tebabakwatangako naye ffe omwana abeera bubeezi ku stage awo n'agamba kana akalumu n'atulaba mugenda olya nga osaamuyise kutiisatiisa abantu naye nga bo batambula n'emigo batusuubiza n'otukuba oba ntegeera mu kaluuka nga akoba kansala kaleke banziba nagendawo nga neemulugunya aliwo candidate gwe bali bataletedde ddala foomu ne bakuba essimu nga bagala backup yajja ya mirundi egi waliwo gurupu eyajja n'emiggo endala nejja patrol namba y'amagye nga bazze kulwanagana na just statement okitegeera naye bannaffe bano okuba nti badde babasibye olw'endowooza yaabwe just
tubasabire balime kuddamu kufeesinga kyekimu naye twebaze Katonda olw'emitima gyabwe okuba emigumu. Amina. Yes. Tufunye kakuba nera kumpya tubali tumaliriza show tweyanziza nnyo mwera. Na Uganda tukwaniriza mu kimbo wa Research King and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo ezitawaanya abantu. Omwaka guno ng'abakimbo wa Research King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo. Tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma omugongo guluma oli agamba mbuno system y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo omwami nti n'amaanyi gakendeera sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge enseke zange zazibikira nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino abasinga obungi mulimu kabayina sukaali oli nabeera ne sukaali type 1 oba olusi type 2 mulimu ko sukaali ya controlling bw'amangu. Tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala era wa turmeric momwe n'abayinako kenkovu abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo bw'obeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okozesa kano bw'obeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro waffe ono nabeera nga akuyambye. Tulina ekyogo ky'emikisa ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abayina pressure abayina sukaali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa obulamu bwange bwonna bubadde mu bbato ngenza okusaba emirimu ngezezaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana jangu otutuukirire ng'abakimbo wa Research King and Training Center wetuli ewakaliga tuli wano Mengo opposite Lubiri SS bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo boisa kusoti TV ejja kubanga otulaba kulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba omulanzi Jafari Senkubuge omukama Katonda gwe yatululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gwalina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo omukama teyakimusabaako yadde ennusu naawe alina ebizibu nga biva ku majini emizimu embeera embi eya buli ngeri mutwalire omugugu gwa kutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bw'okwata eryato ku mwala eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala awo omulanzi Jafari Senkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibyago kuserengeta mu Kulubagga.